Katonda omulamu tukwaniriza omwoyo omutukuvu tukwaniriza mu kifo kino olwaleero twaniriza obwakabaka bwo twaniriza obulungi bwo twaniriza obukuumi bwo twaniriza ekisa kyo omwoyo asumulula omwoyo w'ekisa Mukama lekake eri abaana bo Mukama leka tusumulule ssebo leka omwoyo watuwambatira wambatira emitima gyaffe Mukama leka avuge eri saaviisi n'ery'ekibiina kino mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu kubira omwoyo omutukuvu engalo ezimwaniriza mukubira engalo ezawaggulu nnyo omwoyo omutukuvu sebenza engalo zizo kabaka jangu omalire abaana bo mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu. Haleluya. Mukama omulungi yebaza Katonda olw'amakya ag'olwaleero. We thank God for this morning. Tugenda mu kigambo kye. I'm going into His Word. Tugenda kusoma ku kigambo ekiyitibwa Esuubi. We're going to learn about the word hope. Haleluya. Amen. Esuubi Mukama yeebazibwe. The hope. Mu bulamu buno In this life we are in. tulina okutambula nga tulina essuubi. We must walk with hope. Omuntu atalina ssuubi. Person who lacks hope. Manya nti oli mu kabi. Just know you are in another. Manya nti obulamu bwo bugenda. Your life is in danger. Ne bw'oba mulwadde n'oggwamu essuubi. Then when you're sick and you get obulamu bwo frustrated, we bukoma. that's the end of your life. Ne wegiba mirimu ne gigootana n'oggwamu If it is essuubi. work and maybe it's not emirimu working, egyo gigenda kukomaawo. then you lose hope. The job is gigenda stopped. kulemerera. You may fail to achieve. Ne bw'aba mwana wo Then n'omuggyamu when you lose your essuubi. child and you lose hope in him, agenda kufuuka he ekitagasa. can become something else. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Twetaaga ekigambo ekiyitibwa essuubi mu We bulamu. ought to have the word called hope in us. Buli ky'oba ogenda okukola That whenever you're going to do something, kiteekemu essuubi. you must have hope in it. By'olaba nga bigaanye What you see that is hard. tobiyita naye essuubira ekirungi You shouldn't ekigenda give up on okuvaamu. them, but just expect good Ne things. bw'olaba From them. nga amaka gagaanye And when the family things are fair, togamba nti kaŋŋende ewaffe neetuulire. don't divorce and go to your home. Mukama yeebazibwe. Amen. Wabula suubira But enkyukakyuka. expect some kind of positive transformation. Ne bwe guba mulimu nga gugootaanye If it is work and something has changed, right? togamba nti awo wano bandoga Don't say they mbivuddeko. have bewitched me here, let me give up on it. Ogenda kubeera nga buli kyokola kigaana You bugaana. will be doing everything and stop Naye bwe when you tunaabeera n'essuubi But when we have hope in us, n'ogamba nti Mukama newankubadde nga waliwo omuyaga and say, God, although there is a storm around, newankubadde nga ndaba ng'ebigaanye although I saw it seems as if you're suubira fair, ebirungi ebijja mu maaso. expect something bigger to come. Ne bw'aba nga omwana oba maka oba mwana nga If it's a child, bikutabuseeko husband, or so forth, as togamba nti Mukama teweevuma mwana don't just give up on a child. teweevuma mwami wo Don't give up on your husband. teweevuma mukyala wo Don't give up on your wife. naye suubira nti ajja But kukyuka. expect that will be transformed. Haleluya. Amen. Essuubi. Hope. Katonda affe ayagala tubeere God n'essuubi. wants us to have hope. Ng'oyagala obulamu bwo okugenda mu maaso beera If you n'essuubi. want your life to move on, you have to have hope. Newankubadde ng'endwadde ekuluma togamba nti leero ndi wa kufa. Even when you are attacked by disease, don't Beera assume you n'essuubi die. ogambe nti nze mu linnya lya Have Yesu hope and say in the name of Jesus, nja kuwona olunaku lumu. I'm healed in Jesus' name. Oba leero oba nkya Oh, and then day, oba ddi gwe beera just n'okusuubira. have hope in you. Embeera ne weeba ng'egaanye ebintu Even when bikusobedde. things seem to fail, Sukuulu fiizi zigaanyi. maybe you don't have school fees. Webeera n'essuubi ogambe nti Mukama Have nze hope, abaana say, bange bajja God, my kusoma. children will stand. Naye buli bw'onooggwamu But essuubi when you get frustrated, ekigambo ekyo munda muli that one kikunafuya inside of you weakens you. n'olugendo ne lukulema And even okugendwala you fail to maaso. take a step going forward. Kama omulungi yeebazibwe. Amen. Tusomeko Let's read Abebbulaniya 6. book of Hebrews chapter 6. Abebbulaniya 6 ogenda tusomera olw'e17. Hebrews chapter 6 verse 17. Abebbulaniya 6:17 Katonda kyeyava ateeka wakati ekirayiro ng'ayagala okubooleseza ddala ennyo abasika ab'ekyasuubizibwa okuteesa kwe bwe kutajjulukuka. Olw'e18. Olw'ebigambo ebibiri ebitajjulukuka Katonda by'atayinza kulimbiramu tulyoke tubeerenga n'ekitugumya ekinywevu ffe abadduka okunoonya ekyokwekero okunyweza essuubi
eryateekebwa mu maaso gaffe. Haleluya. Amen. Ffe abadduka okwonoona, But those who are pursued to sin, Bayibuli egambye nti ekyo Katonda kyava tuteekerawo ekyekwekero. God prepared for us a refugee. Ekyo nno kya Luganda ddala. Katonda kyava tuteerawo ekyokwekero. It's like a refugee camp. Twekwekamu ffe abadduka okwonoona. Something we go and hide ourselves there. Haleluya. Amen. Era ekyokwekero ekyo bangi tebakimanyi. Other people don't know that refugee. Naye nga mwe muli essuubi lyaffe. But there is your hope. Ekyokwekero kyo waliwo akimanyi. Do we have someone who knows it? Mukama badduka ekwonoona kyava tuteekerawo ekyokwekero. That's why God has prepared for us the sin, Ekyokwekwekamu kituwenga essuubi. that it may give us hope. Mukama yeebazibwe. Amen. Tusomereko musawo ne kulwa Abakolinso. The Corinthians, Abakolosaayo 1 Colossians chapter 1, 1:27. from verse 27. 27. Katonda be yayagala okutegeeza obugagga bw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe buli mu mawanga, ekyo ye Kristo mu mmwe, essuubi ery'ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Ekyokwekero ekyo ye Kristo Yesu ali mu ffe. That is Christ Jesus that is in Mukama us. mulungi yeebazibwe. Amen. Ebintu nga biganyi, When things seem to fail, omuyaga nga guzze when gy'oli, the storm has come to okutya you, nga kuzze gy'oli, when anything has come, weekweke mu Yesu you should Kristo. hide yourself in Christ Jesus. Essuubi lyaffe liyimiridde mu Yesu Our Kristo. hope is in Christ Jesus. Bwe tutamwekwekemu bigenda If we fail to hide kutuwangula. in Him, we can be overtaken. Okutya kugenda tuwangula. Fear may take over. Tetugenda kubeera n'essuubi nga We may tetukwese mu lose Yesu. hope if we are not in Christ Jesus. Ebigambo bigenda kwogerwako What will be spoken against you? nti mulokole yalemererwa. Born again maybe seem to be a failure. Bangi babyogere Katonda asaba ki, azunga ndaba Some n'obusinzi people n'ensi can mock him, yeeyongera talk kugwa. any ill against your life. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye kasita onyekweka mu Kristo But if you Yesu, hide in Christ Jesus, ebigambo ne bwe binaayogera then tebigenda what kujja words are spoken, they won't move you. tebigenda kutta kusuubirako. They won't kill your hope in Him. Oli mu Kristo Yesu, Are you in Christ Jesus? ebigambo bw'obiwulira totetemuka. When you hear words, are you not moved by them? Bw'owulira ebigambo ofuna muli ki? When you hear words, do you get intimidated? Kusuubira kugenda mu maaso, Do you expect moving forward? oba otuula butuuzi katebe n'ogamba mbivudde Or you ku get buli. frustrated and give up on Nti things? mpulidde ne gundi That I've anjogeddeko, heard the other one talking about me. gundi anjogeddeko The other one okufa, has spoken against gundi me. anjogeddeko bizinensi The yange other one has okugwa, spoken against my business. Faith. ab'ekika banjogeddeko, The family members have talked about my bagambye business. nkyaye. Maybe they have given up on me. They have Naawe hated. n'ova mu ssuubi lyo. Your soul is your hope as you. Buli muntu olokoka olina ky'osuubira. Everyone began born again by purpose. Haleluya. Amen. Tulokoka kuyingira kwekweka mu Yesu Kristo. We receive Christ Jesus to hide ourselves in Him. Naye tomwekweseemu neekwesemu Yesu naye ng'amatu gawulira abantu bye You have hidden yourself in Christ Jesus, but your ears are open to hear every kind of twekweke mu noise. Yesu Kristo. Let's hide ourselves in Christ Jesus, Tuleme okuwuliriza abantu bye that boogera. may not hear what people say. Abantu bye boogera bubeerenga bujulizi. Let what people say be a testimony. Bubeerenga bujulizi gwe nootinga butondesa ono Just agambye not kino. the other one has said that, Naye and the mmanyi other, tekigenda but kubeera I know olunaku it will lumu come to pass one day. aliraba nga okusuubira You see when my kwange hope has come to pass. Haleluya. Amen. Tubeere n'essuubi Let's have hope. Let's not okuwuliriza ebigambo ebitumalamu let's not hear the word that discourages us. nti gundi yafa eno endwadde nange The other one ekutte. died of that sickness. Naawe And n'ogamba that oba will nno kill nze you as ngenda well. kufa ddi. Then you say maybe I will not die. Essuubi ne likuggwaamu. You lose hope as you By'otandika okukola ng'obikola okimanyi tolina do lugendo. something with something telling you have no future. Toteekateeka bya fuusha ya mu maaso. You can't even prepare a future ahead of you. Okola by'akaseera katono kuba You okimanyi just do endwadde things gy'olina temporarily tewona. because you think you're gonna die in a time. Haleluya. Amen. Tubeere n'essuubi nga tuli Let's mu Yesu Kristo. hope when we're in Christ Jesus. Buli w'osuula essuubi, Whenever you drop away from hope, okwo kuba kugwa, that's the first step of faith. kuba kusaanawo. It's a destruction. Haleluya. Amen. Baana ba Katonda tulina okuba n'essuubi. Children of God, we ought to have food. Tulina okwekweka mu Yesu Kristo. Ought to have heard your soul in Christ Abangi gwe Jesus. batalaba, Whom other people do not see, abangi gwe batamanyi. whom others do not understand. Mukama yatwagala ne tumumanya. God loved us and we knew Him. Got to know Him. Era eryo ly'essuubi lyaffe. And that's our hope as we. Haleluya. Amen. Tusomereko Let's read
engero 13 Proverbs chapter 13. 13:12 engero 13:12 essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme naye ekyegombebwa bwe kijja kiba muti gwa bulamu. haleluya. Essuubi erirwawo lisindiikiriza emmeeme. The hope that delays or that lasts litya entices the heart. owulira ng'obikoye n'ogamba naye nga nsabye ennyo, Feel like sometimes I've prayed and naye nga bizinensi yange nze ndaba tetambula nga bwe nali my ngisuubira. business is not working at the pace I expected it. naye kyeweegomba bwe kijja amangu, But whatever you desire when it comes, ne fast, bwe kiba nga kibi, even when it seems to be bad, ogenda kulemererwa, ogenda kutawanika. you lose or go astray. haleluya. Amen. ogenda gamba owaaye kino nakirindirira obwedda ngenda nakyo, I expected this for long, let me go with it. olwo essuubi liba likuweddemu. Maybe I've lost hope as well. Mukama yeebazibwe. Amen. nalinda dda bizinensi, I wanted a business. waliwo aŋŋambye Someone has told me eyo bizinensi ye bulamu ki. this business lacks something like this. tuteese Let's try to noonya edda what you search for. yadde kibi ng'olaba kati kifuuse ekirungi, olaba bwe Even when bulamu. it's bad, you can see like it's a good thing now. oyo omwami wo That husband of yours is bad. takusaana, si level yo. You don't deserve him. It's not your worthy. naawe ogenda otunulamu kubanga toli mu kristo nga You look around, you say, I think it's true. Mukama yeebaza. Amen. olwo essuubi liweddewo. You have lost hope already. abasoma Those who are schooling up, oli ayinza n'okugamba ngenda osoma, someone can tell you a study, ngenda kukolera bizinesi, open for you a business, ngenda kutwala ebweru, or take you abroad. naawe ng'essuubi lyo ng'olijja ku kusoma, Then you lose your hope also from study. ogamba nfunye omugagga. Say, I've got an opportunity. Mukama yeebazibwe. Amen. naye ng'ogudde, But you've already fallen. abasoma ng'ogudde, When you're already fallen, almost to the target. ku lw'okuba olunyiriri lutukanusa oluddemu awo. Because the scriptures say, Proverbs 13 verse 12. luddemu awo engero 13:12. essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme naye ekyegombebwa bwe kijja kiba muti gwa bulamu. haleluya. ekyegombebwa bwe kijja kuba muti gwa bulamu. When the wish comes, it feels you like a kyobadde torment. weegomba bwe kijja maaso go, Whatever you wish, when it comes, tofuddeeyo you oba musamize yakireese don't oba care how it has yakireese. come, how has it come. gwe kiri nti kyobadde weegomba kati olwo Is that your essuubi desire or your wish? by'obadde osuubira okukola What you ng'osuula are eri. expected to do, you lose them. naye tubeere n'essuubi baana ba Katonda, Let's have hope as children of God. nga twanguwa Zabbuli 42:11. Proverb, are we in Psalms 42:11? Kiki ekikukutamiza mmeeme yange? Kiki ekikweraliikiriza munda yange? Suubira eri Katonda, kubanga edda ndimutendereza. haleluya. Amen. bayibuli egambye nti suubira eri Katonda mmeeme yange. That hope from God, my soul. Eyiye esuubira eri ani? Whom am I expecting from? kubanga edda olimutendereza. Because you have been a praise. tuteeke essuubi lyaffe abooluganda mu Katonda. Let's put our hope in Christ Jesus. tuteeke essuubi lyaffe mu Katonda. Let's put our hope in Christ Jesus. tova gwe ku kiruubirira kyo. Don't lose your target or focus. oyinza okuba nga ekiruubirira kyo si kyakusoma, Maybe your focus is not on study, naye ng'emyaka gy'olimu gya kusoma. but your years you are in is for study. olowooza nti atali muzaddewo byakusuubiza okukola ajja bikkolera. Don't think that what your parents has told you do all. Mukama yeebazibwe. Amen. oyinza okubeera nga oyina kye weetaaga, You may need something. kaŋŋamba oyina poloti, weetaaga poloti, Maybe you need a plot and ne so wabaawo on. akusuubiza okugikuwa. Someone expects and what naye promises you weebuuza to do. onansuubiza okumpa poloti muyita nti. But the one who is promising me Era- is related to me. era How afudde we are ku going. ki? Why has he come up to ki give it? kyanneetaaza? Why is he giving it to me? Mukama yeebazibwe. Amen.
emitima gyaffe gireme okweraliikirira. Let our hearts not be dismayed. Nti gundi ansinga atya. Then how can this one excel above me? Obulamu bwaffe tetuliwo lwa kuvuganya. We don't live by competition. Naye tulina into. Gwe tulina okuteekamu essuubi lyaffe. That's the one we should hope for everything. Si kuvuganya nti gundi ngenda kuvuganya. Not to compete because of their past. Business gyakoze njagala yange esingewo. Your son's business man should be above it. Ojja kuva ku mulamu ojja kutomera. You lose focus and at the time you go astray. Mukama yeebazibwe. Amen. Tuteeke essuubi lyaffe mu Yesu. We must put our hope in Christ Jesus. Emitima gyaffe gireme okweraliikirira. Let our hearts not be frightened. Beera mumativu n'ako akatono k'okyalina. Be contented with what you have. Mukama yeebazibwe. Amen. Beera mumativu n'ako akatono k'okyalina. Be contented with what you have. Ng'olina essuubi okutuuka mu maaso. Expecting to go forward. Ng'olina essuubi okutuuka ku kinene kye Expecting weetaaga. to reach on the bigger thing you expect. Zabuli 31. Psalms 31. 24. Verse 24. Muddengamu amaanyi, mugumenga omwoyo gwammwe, mwenna abasuubira mu Mukama. Hallelujah. Muddeemu amaanyi, Be mugume courageous, mwe abasuubira mu Mukama. you who expect from God. Lwaki Bayibuli egamba nti mwe abasuubira mu Mukama? Why the Bible says you who expect from God? Kubanga temutera kwekubira makubo kubanga musuubira mu Mukama. Because you don't pave your own ways because Bayibuli you trust kyeva in the Lord. bakumya nti muddeemu Now amaanyi, the Bible says be courageous, don't be strong enough. mwe abasuubira mu Mukama. You who expect from the Lord. Bw'obanga osuubira mu Mukama, When you have your hope in God, ku ebyo by'okola, for what you're doing, musabe, ask Him. musabe. Ask Him. So togamba nti nkoze ntya, kwesalira magezi nti nkoze Don't say, how can I do? You then swaza and do something that maybe disgrace God. oba ebitaweesa Mukama kitiibwa, God and bring reproach unto His name. kubanga oyagala okutuuka mu bisuubizo. Because you want to reach into your programs as you. Mukama yeebazibwe. Amen. Tuteeke essuubi lyaffe mu Kristo nga tugumiikiriza. Let's put our hope in Christ Jesus as we are patient with Him. Yobu 14. Job chapter 14, 7. 14 verse 7. Job chapter 14 verse 7. Saavu gambe nti kubanga waliwo essuubi ery'omuti bwe gutemebwa nga guliroka nate, era ng'ettabi lyagwo etto teririfa. 8. Ekikolo kyagwo newankubadde nga kikaddiwa mu ttaka, n'ekikonge kyagwo ne kifiira mu nsi, naye olw'akaloosa k'amazzi gulimulisa. Haleluya. Ne gusuula amatabi. Mukama omulungi yeebazibwe. Amen. Waliwo essuubi There is a hope. omuti bwe gutemebwa When the tree is cut okuloka, to sprout, naye si buli muti. but not every tree. Naye kyetaagisa gwe okubeera omuti ogwo oguloka. But it ought to be that tree that can sprout. Gwokkiriza n'ogamba nti newankubadde bangobye ku You mulimu, believe and say, though I'm terminated, sigenda kusaanawo, I will not perish. ngenda kuloka. I will sprout again. Mukama yeebazibwe. Amen. Mukadde yatunyumizaako bwe yagobebwa ku mulimu. An elder told us when he was sacked from the job, Yandibadde agamba wano should tewa have said, bigaanye essuubi ne limuvaamu, n'agamba bigaanye kanzireyo ne kanzire n'ewaffe and even start home, neme kuswalira kuno. that I may not be ashamed of this place. Naye olw'okuba yamanya nti alina But okuloka, because she knew that she had to sprout again, yasigalawo she kept on era kati yaloka. Mukama and she yeebazibwe. sprouted away. Kitwetaagisa okulemerako We ought to persist on okubeera things omuti oguloka. for us to sprout. Oba okusoma kugaanye, If starting as faith, togamba nti sente zibuze, then said, I have lost money, togamba nti ndaba maama talina you sente, think mommy has no money, kaŋŋende nzibe, then God do this, kaŋŋende nkuule. then God disappoint me now, steal and so forth. Beera n'essuubi, Have hope in you. saba, Pray. saba omuzadde afune sente, Pray that God will pave the way as God. ogambe nti ngenda kuloka. Say, I'll sprout again. Muzadde ne bw'aba tafunye sente, Then when the parent fails, osobola okufuna basaponsa, you can get different ways. naye gwe lwaki oggwamu essuubi n'obivaako? Why do you give up on it?
Mukama yebazibwe. Amen. Lwaki bakugoba ku mulimu n'ogamba mbivuddeko? When they terminate you from job and you give up, Ebyokukola biganye ndabikandika then ekisiraani. maybe I'm cast. Tobivaako ddamu Esuubi. Don't give up. Have hope. Mukama yebazibwe. Amen. Tubeere n'essuubi. Let's have hope in us. Tubeere omuti oguloka. Let's be the tree that can sprout again. Tuleme kumalibwawo. Let not be frustrated. Kumalibwawo olw'ebigambo. Don't be consumed by the words Ebyo by'owulira. that you hear around you. Sitaani abeera atunoonya tusuula. The devil wants always you to fall down. Mukama yebazibwe. Amen. Ne bw'oba ng'olaba ng'olekeddwawo oba omaliddwawo. Even when you've been left alone or alone, Toggwebwangako essuubi. never lose hope. Suubira okuwangula mu muyaga ogwo. Expect to overcome in that Suubira storm. okuwangula mu mbeera eyo. Expect to overcome in that situation. Togamba nti leero mpedde. Don't say I'm done. Mukama yebazibwe. Amen. Abalumi 12:12 nga tumaliriza. Romans 7:12 verse 12 as we wind up. Ekigambye nti musanyukenga mu kusuubira, mugumiikirizenga mu bunaku, munyiikirenga mu kusaba. Haleluya. Amen. Tunyiikirenga mu kusaba. Let's be honest in prayer. Tugumiikirizenga mu bunaku. Let's be patient in all troubles. Tolina ssente gumiikiriza. Even when you have no money, be patient. Tolina mulimu gumiikiriza nga You have no bw'onoonya. job, be patient as you're searching for more jobs around. Naye ng'olina ekiruubirira. But having an ambition, Ng'olina okusuubira okuva eri Mukama waffe Yesu. having an expectation from God. Tomanyi oyinza okubeera ng'omulimu gw'oyagala. You never know, maybe the job you want, Ate nga Mukama alina omunene God gwakutegekera. has something bigger for you. Nga kwe kulwawo. That's maybe the love it. Batubulira luli ekigambo ne batugamba. When they preached to us and told us, Nti okulwawo si kuba nti oli feeri. delay, it doesn't mean that you're failure. Ekigambo ekyo kyankola bulungi. That what did me good. Okulwawo si kuba nti olemereddwa. Delay doesn't mean that you're failure. Mukama yebazibwe. Amen. Tuli ffenna We tuddemu together, essuubi. there's some hope. Tuddemu essuubi There's some hope. tujja kuwangula. We gotta overcome. Katonda waffe yeetaaga tube n'essuubi mu ye. God wants us to have hope in Him. Tube nga tusuubira mu ye. That we may have hope in Him. Suubira abaana bo okusoma mu Yesu. Expect your children to stand Suubira for Christ. bizinensi y'okulaakulana mu Yesu. Expect your business to advance for Christ Essuubi lyo Jesus. libeere mu Yesu. May your hope be in Jesus Christ. Suubira amaka go oba abaana bo okukyuka mu Expect your Yesu. children and the family to be transformed in Christ Jesus. Ng'osaba. As you pray, Tokoowa. don't give up. Oba endwadde ekuluma togamba nti ngenda kufa. Then when you're attacked by disease, Tokwa don't say don't musuubire die. weba erina gw'etutte. Don't lose hope when Naye you find us a kwesuubira better mu with. Yesu. Expect in Christ. Haleluya. Amen. Mukama abawe nnyo omukisa. And may God bless. Twebaza ekigambo kyo, oli Katonda obuyinza, oli Katonda ow'amaanyi. Tukwebaza kubanga otulisiza emmere y'omwoyo gwo. Si nze si lw'amaanyi Mukama, naye olw'ekisa kyo n'okwagalako. Weebale gwayigiriza abatukuvu bo Mukama. Weebale gwatusomesa atuwa emmere y'omwoyo. Ekitiibwa kidde gy'oli mu Yesu Kristo. Amen.